Manji genkuletedde olunaku olwaleero kkiriza mbeere ng'ate ngakuwa naye nga Sunday yo eri etya kansubire nti nno nnungi. Coach Rick mumutegerera ddala bulungi avuddeyo n'atabukira eyamugye mu ggalale ago nno tugalina ate nga munnange essaawa yonna Dr. Jose Chameleone agenda kubeera ng'atwalibwa ebweru w'eggwanga okuba nti nno ajjanjabibwa. Abitex avuddeyo n'alyoka agamba nti Alien Skin ayina akatuli ku bwongo ate nga munnange ne Ajatizuula bavuddeyo ne babeeranga bamusabula. Ago n'amalala mangi gensobodde okuba nti nate nkukuŋŋaanyiriza okuba nti nate nga kuwa soko likinga video eno subscribinga leka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Aba subscribinga akwosa n'abalikinga n'abaleka obubaka bwawo mu comment section mutukolera ddala bulungi obugalo nno buno bwammwe okitegedde nno omukwano. Kkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo tutandikidde wa Coach Rick. Omuwala ono ayitibwa Grace Remy yagenze n'ajjayo Coach Rick mu gallery munnange n'amuwaana bitya era abantu abasinga ku mutimbwe gano ne bavaayo ne balyoka bagamba banaye Coach Rick ng'olya bulungi kubanga omuwala alabika bulungi, omuwala ayina amafiga nga woli mu kulaba vidiyo awo nga woli mu kulaba n'ebifaananyi ebyo bye tuli mu kuba nti nate tukulaga. Kaakati no Coach Rick ye waavuddeyo ku live agambye nti ye tamanyi lwaki omuwala ono yakoze bino. Amweganye bane mulekerawo okujjayo abasajja mu gallery nga tebannaba kuba nga babajjayo bagenda kubeera nga babaswaza. Abasajja bano bazibu. Omusajja tannakujjayo gwe wejjeeyo kaakati atandise kukolera zi live katubeere nga tukuwa akatambi. Ayinza okuba yatuddeyo ne banne mu kakiiko kaabwe n'asalawo okukola dda tegwayagala, which is okay. Page ye kane ku page yange nina okukola kyenjagala siba kiri ade manyi buli omu apostinga kyayagala. Kuli byayagala olwa influence ye y'abawala abamuwazeewaze nange munene nkole byenjagala. Did you first request her to post me? No. Then why are you all over me? I'm on our comment. Comment. Your life, your rules, exactly. Pressure TikTok. Maloza sobola nzo kunkwatako. Simanyi yabaddeko. Ebyo nno weebityo webiri mukwano. Grace ali okumpi ne Grace Remy mukwateko kubanga omusajja ono munnange atakwagala oba omulaba abaganye ta bite ebintu bite bakukuba ttendo obulago bwo munnange ate bukyasobola kuyimba bulungi naye nga byebyo munnange ebiri erudda eyo katubeere ng'ate tweyongerayo. Abitex avuddeyo n'alyoka agamba nti Alien Skin alina akatuli ku bwongo. Mbu Alien Skin mulalu era mbu ye we yategeera nti n'obwongo bwa Alien Skin tebukola bulungi takyakayana na Alien Skin. Akatambi kaakano omuntu alowooza mbu Alien Skin ategeera gwe neewuunya n'ogenda ku kitebe omusajja apromotinga oluyimba lwe, omusajja akkiririza mu kutweninga n'ababa kimwetagisa okujjamu empale atwendinge n'omuwa amakulu ekipapula kiyina okindageko kyembalengezaako okunoonya NUP sirowooza nti kyembalengezaako okunoonya wano ekigambo kya Alien Skin kyeyakoze nze sikirabamu makulu naye akyewuunya gwe neewuunya nti Alien Skin yakoze ekintu eky'obusiru. Alien Skin tumwewuunya akoze by'amagezi naye baakola ebyokisiru bituba tumusuubiramu. Era ekitebe kya NUP ne kivaayo ne kinenya nga kyogera ku NUP nga kinenya Alien Skin ekigambo ekituufu NUP bayakakkana. Kiringa okuddamu omugudde olw'omuddamu oti ng'omumanyi muguwa ddala. Kati byabugenze n'awandika ndeki yagambye yawandise eki ndeki fangoni kitegeeza ki luyimba lupya n'ateekako n'akafangoni mbuulira kitegeeza ki era NUP be yagenzeyo NUP yafiiriddwa ki era NUP kyagikozesezza ki
Alien Skin byakola yensonga lwaki ayagala tutule wano tumwogereko nga bwe tumwogerako ne Alien Skin ekigambo ekituufu kikyalina makulu takyalina kyanjawulo kyakolawo. Alien Skin amakulu gasobola okukolawo kale essaawa zino ndowooza ng'afudde ge makulu gasobola okukola naye bino ebyeffujjo bye byakola tebirina kye bigenda kumwongera. Kakati kyogamba mbu Alien Skin baba nga badde agula milioni 3 kati bagula 5 ate akabusi talinnya kiyakoze kyamulinyisiza kisobola okuba nga kyamulinyisiza mu bimba promotings ndeki tikibadde ayagala. Alien Skin ebintu byokola kyoba okola lwana nnyo oddemu okube ku nnyimba zidde mu matu g'abantu naye weewalanga nnyo okutreninga ng'otreninga mu bintu ebitalina kye bitegeeza. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section katubere nga ate tweyongerayo oluvannyuma lwa Hajjati Zulu okukomawo mu party 2 munnange nga mukambwe muzibu ne tiimu Haji nayo munnange tesirise era tetudde bavuddeyo ne babeera ng'ono ate bamusabula obutambi bubuno nakwata kiwalakyo ng'alowooza yeebaka ku ggwe ekyalo nakyo ne kigayula amagulu ne kiteekawo Haji n'akyebakako kati oli wano otwasamira nze nakirabye nga kyogera ne mmanyira ddala nti kino kiwumba tutu kambeerero nga sirina side kambabuulireko mu abakazi abalina ssente abaagala okuwasa abasajja abalina drugs nga Hajjati Zulu weyawasa Haji Mwaziro omunywi w'enjaga n'amuteeka mu nnyumba n'amubeezaawo omusajja ng'akyebakako kitwotuusizza ekiseera omusajja tokyayagala kumuwa bitundu by'ekyama wali oyagala agenda akwata embuzi yalyoka n'akwebakira ku mwana kikazi gwe ekiwumba tuutu kyasaamirira n'ekitegeera ddala nti bye bino bimalaya by'omu Kampala ebizunza ebitundu by'ekyama Hajjati Zulu oli malaya omusajja yalyoka n'akwebakira ku mwana oba munkyawe nze amazima gali nfuula ow'eddembe walaba nga ebintu byayogera tebikwatagana nga nanika kukola ki okivaamu n'akisigalamu bannamunigina bwogwo ekibi kyalina essaawa zino nti ayagala kugeza kukakasa kulaga mazima naye ate amazima gayagala okugeza kukakasa omusango guli mu kooti omusango gwonna guli mu kooti tokkirizibwa gudisikassingako oguleka ne gubeera mu kooti nekola ki negusala bukazi watirako nga kirabika teri muntu amuwa amagezi era kyova nti kati saawa zino yatandise okutta ne audio bwe yayogera ne baseka ab'enjawulo yatandise okukola ebintu bingi nnyo mukugenda ne baseka ab'enjawulo yagambye nti bamaseka abamu baakola ensobi mu nsonga ezo zaali zigenda mu maaso bamaseeka nga bo ensobi ebyo baagikola nti tosala gwakawala katunakuliza gakalenzi yes Zulu ye yanyiiga nti teri muntu yali kusaidde ku bamaseeka naye bamaseeka bagezi nti baziga nga Zulu wasimbidde kuuli tewawera bulungi maanyi kobbo kabakibuuke nga bukyali maama ono Zulu simanyi oba alowooza ku baana be simanyi oba ekintu wansi wanewa Nasarodi akijjukiramu bulungi ekyamutuukako guno omusango gugatta abasajja bonna okubeera ekimu okitegeera guno omusango gusoose okulaba nti waliwo n'abakazi abawagirako ku basajja kati simanyi ekyamutuukako ku Nasarodi. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section tugenzeko ewa Winnie Nwaji. Ono y'omu ku bayimbi munnange abateetaaga kumanyirwa simanya bawagizi wadde nga wasasudde wadde nga omwagala bitya abajja kubeera nga ate akuwa ebibyo. Kaakati munnange yabadde ayimba awantu awamu ne babeera nga bamukanyugira ssente. Yavudde mu mbeera akatambi kaako. Neyanziza abampa ssente nitebitaddemu kamanyiiro kubanga nekolera ezange so bwojja n'onko batonyambye neyanziza bwotazimpa nakamanyiiro so zino nanyinyiza zikime sanga akukasukira ssente ozisigazanga noziwabeewo bajja avuddeyo munnange n'abeera ng'ate asiima Babi Kyagulanyi nalyoka agamba nti Babi Kyagulanyi alina omutima omulungi naddala ng'okyadde mu maka gaabwe okitegeera naye ate munnange n'alangira Daniela nti Daniela munnange we baakyalako mu maka ga Dr. Jose Chameleone mbu teyamuwa wadde n'ekyokulya akatambi kaakano munnange.
ende wachagulanyi babi yapa akatoga akasinga okoma kunsi twakola appointment Kyagulanyi no yabitex tugende wacha gwe mukazi natuwe ekyenja nagenda mu fridge najja yamaza abakazi abakuzibwa nafa ku bagenyi gwa muntu adaba kusanyuka TV kyavunanyizibwa okuyisa obulungi abantu kuba the end of the day tumanya muntu oyo nti oyinza okumba malayika amazi kati Daniela ya malayika bajja amazi wako siseka baida wa yala omukazi ngampitako mu buleeso nawulira olutalo mu kisenge Kamiliyoni naja boladio ze tubana kwa yanja namugamba munaye ate wawasa mu kyotala tafa abadduga paatu agala tumanyi nikimuluma namulaba amuyita bwati nazimula Kamiliyoni netegera ati Kamiliyoni yakola ki kakati ngofudde ku kyokuyisa obubimba kwa nalayo mu ngamba yashitagira namazibu tuzunga nyo kati ze ndi muleve zunga ewa Kamiliyoni ngasimuntu alide sente yendi muleve nge wako sikyala kyala kwa nalayo abantu bankulisize bakutaki kulisize ado seka wako tukoleko program y'ekintu kanentegera ati Kamiliyoni yatomera yawasadde bekalo ekyo nensirika olumuntu batu bya ku governor akazi ngakamukubira essimu ngakayomba size kuwolereza Kamiliyoni mu mpisa zembi yali yagala Daniela ku mutima ebituufu nno Kamiliyoni yakwatira sente nayanjira omukazi oyo mu nnyonyi Kamiliyoni yakwatira sente nalaga ensi yonna nti Daniela ye mukazi wange kitegeeza waliwo kye bayita true love namwe abanda bakusanyuka TV nti ffe bwe mutwalanga abayaye bwe twagala ebyaddala omukazi yakuba nayisa ebigambo ebi ng'avuma Kamiliyoni nga tuwulira ku gavana we twali ovanga ku mukazi asituka n'agenda ku Dembe FM emisana n'akuba kikasuku empi ovanga ku mukazi ajja mu public n'agalula oluyina alukuba omuntu kitegeeza Kamiliyoni waliwo namukubiranga essimu nga muwuli alinga gwe bakuba sagala kuwaayiriza naye tisalejidi Daniela yakubanga Kamiliyoni Sawa yonna munnange Dr. Jose Kamiliyoni agenda kubeera nga atwalibwa ebweru w'eggwanga okuba nti nate ajjanjabibwa obwebityo nno ate webiri tannaba kubeera nga aterera naye ate nga munnange embeera tetiisa nnyo naye munnange nga tannaba kuba nti nate agenda ebweru mukwano gwe ng'agenda okuba nti nate amutwala Juliet Zawedde gwe mwali mugamba nti no munnange amubanja kaakati nate Balamu yagenzeyoko mu ddwaliro n'abeera ng'ate amulaba akatambi nga Dr. Jose Kamiliyoni alina ebbalamu kaakano. Oye Jose Kamiliyoni atakoga atagejja atagenda alero obulwadde ajja bumeka era kuterako sente entono ate ne muzeeyi katugenda mujjukiza nogenda mujjukiza enda kugana edotokiya mugambe nti mutabaniiwo agenda kujjanjabwa mu Amerika olunaku lwa bbalaza asaba omusabire bwete tambudde mukwano fenno tumwagaliza olugendo olulungi ate era n'okukomawo ng'awonedde ddala bulungi n'okukola abasawo bye banaba bamugambye okuba nti nate akola kale nno bwete tambudde olunaku olwaleero we bali kwekumira ku Newspark channel kankujukiza okusubscribinga likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section kantumireko ku mikwano gyaffe bano wammanga nawe osobola okuteeka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu video zaffe ezinaaba azizeeko tutandise ne Nyakalungi Doreen webale kuba nti nate kwoli Ayen Rebecca webale kuba nti nokwoli Shadia Musa Immaculate Namutebi Prince and Sam waliwo Sylvia Kayira waliwo mukwano gwa faitibwa Nakakande Zaitun Nalongo Aisha Fazira Luwede waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Namirimu Prosi Pretty Dora Pretty Prosi nawe tukutumidde Mariam Nakato Anne Kaima Nangobi Mebo Kagude Charis Rosemary Nalukwago waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Abukenya Farida Namukasa Mbabazi atera ne tubeera ne Rama Babiri abo ne betusobodde okuba nti nate tukoonako beera bulungi welaba tukwagaliza Sunday nungi niwe kumira ku Newspark channel gonna ge tufunawo fenno tuba tugakuleetera.